Mukama tumwebaza nate kubanga akyatukuumye era n'atuwa obulamu. Ompulira era ondaba kubanga oli mulamu, ekyo tukyebaliza Mukama. Tukyagenda mu maaso ne okuyiga kwaffe kutuukiriza okutesa kwa Katonda oba entegeka ya Katonda oba ekigendererwa kya Katonda kyakulinako. Ekyo kye tukyatambula nakyo mu maaso. Leero ngenda kubeera nga njogera ku kitundu eky'ekkumi n'ekimu. Kitundu eky'ekkumi n'ekimu eky'omusomo gwaffe guno. Amakulu kati goweebuuze wakagoberera ebitundu bimeka. Bw'obeera nga waliwo by'otasobola kufuna, tewasobola kubifuna kubanga tewasubscribinga, tewanyiga mu kadde awo okulaba nti buli musomo ogufuluma osobola okugufuna. Kaakati osobola okunyiga mu kadde akakali ako n'osobola okufuna nga buli musomo nga bwe gufuluma n'emikadde gye wasubwa. Eriyo abatera okuŋŋamba nze sirina gwakutaano n'agw'omukaaga ate nze saafuna bwe guti ne bwe guti. Naye gyonna osobola ogifuna senga onyiga mu kadde ako oba osubscribinga n'obeera ng'ogufuna. Ate n'ekirala kwe kuba nti osobola okusindikako eri omuntu oyo gw'olaba nti bw'aba agoberedde emisomo gino gisobola okumugasa, nga gisobola okumuyamba. Naye nga mbeebaza abagoberera, mwebala okugoberera byonna ebigenda mu maaso nga tusoma. Olwaleero nga tukyeyongerayo ku buli omu ku ffe alina enteekateeka ya Katonda oba ekigendererwa kya Katonda oba okutesa kwa Katonda kwalina okutuukiriza mu bulamu buno. Akatundu kendiku kati katundu ka 10 naye ng'ate mu musomo kaba ka 11 kagamba nti Katonda yateeka mu ggwe obusobozi obukuyinzisa okutuukiriza okuteesa kwakulinako oba ekigendererwa kyakulinako. Katonda yateeka mu ggwe obusobozi, alina obusobozi bwe yatuuza mu buli muntu nga butuukana n'ekyo kyalina okutuukiriza. Engeri gye tulina okutuukiriza bwe biri eby'enjawulo n'obusobozi bwatuteekamu buba bwanjawulo. Buyinza obutenkanankana, buyinza okuba nga tebufaanagana, naye kiri kimu nti obusobozi bw'aba akutaddemu bw'aba akuwadde bwo buba bukusobozesa ggwe okutuukiriza ebyo by'ayagala otuukirize. Obusobozi ngenda kutandika n'ekyawandiikibwa kino kiri mu Peetero ekisooka essula ya 4 n'olunyiriri lwa 10. Peetero ekisooka essula ya 4 n'olunyiriri lwa 10 luga nti nga buli muntu bwe yaweebwa ekirabo. Kati akagambo k'ensingo kwagala buli muntu, si ng'abamu bwe baaweebwa, naye buli muntu. Kasita obeera ng'oli muntu wa Mukama, nga Mukama Katonda yakuleeta mu nsi muno, yakuleeta n'akuteekamu obusobozi, wanakiyise ekirabo, nga mukiweerezeganya mwekka na mwekka mutyo ng'abawanika abalungi ab'ekisa kya Katonda ekitali kimu, nga tuweerezeganya, kyategeeza nga tukozesa obusobozi bwe Katonda bw'atadde mu ffe, naye nga tumanyi nti obusobozi bwe Katonda yabutuwa ye nannyini bwo, ffe tuli bawanika. Omuwanika y'oyo aterese oba akozesa ekitali kikye nga kiriko omuntu omulala. Tiwaliwo nannyini kyo naye yakimpa n'akiteeka mu nze. Kati Mukama Katonda bw'abeera nga atuleese mu bulamu buno n'ateesa n'ekigendererwa kye tulina okutuukiriza, atuwa obusobozi obutuyamba okusobola okutuukiriza ekintu ekyo. Ekifaananyi kye ŋŋenda okubasiigira ye muzadde atuma omwana ku dduuka. Omuzadde bw'ogamba omwana nti genda oleete sukaali, oteekeddwa okumuwa kyateekeddwa okukozesa okuleeta sukaali ng'omuwa essente. Omuwe essente, kale bw'oba tomuwadde essente nga tozirina, oyinza okuwandiika akabaluwa bw'abeera nga nannyini dduuka mukolagana n'owa omwana akabaluwa ako, nannyini dduuka n'akasoma nti mpolaayo kiro ya sukaali
omwana n'asobola okubeera ng'akomawo nayo naye toyinza kumusindika ngalonsa n'osuubira nti nalina kyayinza okukuleetera. Kati naffe Katonda waffe ng'ayagala tubeeko bye tutuukiriza alina obusobozi obw'enjawulo bwe yateeka mu ffe. Peetero atukubiriza mu Peetero ekisooka 4:10 nti nga buli muntu bwe yaweebwa obusobozi Katonda bwe yakuwa bukozese olw'okubeera nti oli muwanika waabwo, beera muwanika mulungi ow'obusobozi obwo obukozese olw'okugasa abalala, olw'okugasa Katonda, olw'okugasa obwakabaka bwa Katonda. Mukama waffe Yesu Kristo yayigiriza nnyo ku kintu ekyo ng'alaga nti ffenna tulina obusobozi obutali bumu, obusobozi obw'enjawulo era obutenkanankana Katonda bwe yatuteekamu, naye nga ffenna kyatusuubiramu kwe kubukozesa okubeera nga tutuukiriza. Ayinza okubeera yakuwa ebirabo, ayinza okubeera yakuwa ebitone talanta, ayinza okubeera nga yakuwa ebifo ebitali bimu nga gw'oli mukulembeze ng'ekyo Mukama yakikuwa okubeera nga kyokozesa okutuukiriza. Kati byonna by'aba atozza mu ggwe, obudde bwakuwadde, obuvunaanyizibwa bwakukwasizza nga olina obikozesa okutuukiriza ekigendererwa kya Katonda eri obulamu bwo. Waliwo ebyawandiikibwa bibiri bifaanagana mu Njiri eya Matayo essula ya 25 Mukama Katonda waffe ayogera ku bigambo bye bimu, ate n'abyogerako ne mu Luka essula eyo 19. Njagala ntandike ne Luka 19 okuva ku lunyiriri olw'12 okutuuka ku lunyiriri olw'26. Naye nga kyetunoonya nti Katonda yakuwa obusobozi obw'okutuukiriza ekyo. Bw'oba otumye omuntu ng'oyagala agenda asaawe, omuwa oluso oba omuwa ejjambiya oba omuwa ekirala kyonna ekisobola okusaawa. Toyinza kutuma muntu ng'oyagala asaawe n'omukwasa seppiki nti genda osaawe. Ne Katonda waffe mutegefu bulungi nnyo mu byakola nti obusobozi bwakuwa butuukanira ddala n'ekyo ky'olina okubeera nga otuukiriza. Butuukanira ddala n'ekyo ky'olina okubeera nga otuukiriza. Luka essula 19 olunyiriri kantandikire ku 12 Yesu yali ayogera nti kyeyava agamba nti waliwo omuntu omukulu eyagenda mu nsi ey'ewala okulya obwakabaka alyoka akomewo. 13 n'ayita abaddu be 10 n'abawa siringisi 200 n'abagamba nti musuubuzenga okutuusa wendijjira. Yayita abaddu be 10 era ndowooza abo be yalina, n'addira ssente ze yali alina, yalina siringi 200 n'azibawa n'agamba musuubuzenga okutuusa wendijjira. Naye olw'14 njagala tulwetegereze naawe bw'oba osoma eyo. Naye abasajja be ne bamukyawa, ne batuma ababaka ennyuma we nga bagamba nti tetwetaaga oyo okutufuga. Nga tannaba kutunnyonnyola birala, bw'amaze otugamba nti abakwasizza ssente bakole, ne bamukyawa, ne bamutumira n'ababaka nga bamugamba ffe situwagala ggwe kutufuga. Nga kitegeeza ki? Tekitegeeza nti baali baagala bafugibwe abalala, naye kyali nti baagala beefuge. Obulamu bwabwe babwefugire, babutambuze nga bo bwe baagala. Tebaagala oli mukama waabwe abeere nga yabalagira ekyokukola, nga yabategeeza kye balina okukola, nga bo baagala be babeera beefuga. Kaakati era mu kwagala okwefuga kitegeeza ki? Nti tebajja kugobererayo ebyandibadde ayagala, bo bajja kukola byabwe. Sente abawadde obusobozi mu bo, abawadde ssente, abakwasizza obusobozi obwo n'abasobozesa okukola ye byayagala, naye basobola okumaliriza nga babukozesezaamu kirala, nga tebabukozesezza bibye. Olw'15 lugamba nti awo olwatuuka bwe yakomawo ng'amaze okulya obwakabaka, n'alagira okuyita abaddu be yawa effeeza alyoke amanye amagoba ge baasuubula.
olw'ekkumi n'omukaaga luga nti owoolubereberye n'ajja ng'aga nti mukama wange siringisizo 20 gagoba siringisi 2 oyo yamuwa 2 gakozesa ne gavaamu 2 olw'ekkumi n'omusanvu n'amugamba nti weebale omuddu omulungi kubanga wali mwesigwa ku kintu ekitono ennyo kale bano obuyinza ku bibuga 10 yali mwesigwa ku kitono yali mwesigwa ku ki ku 20 agamuweebwa n'agakozesa bulungi yakozesa bulungi ne muvaamu ebibala ne gazaala amagoba ne gazalira mukama we amagoba n'amugamba kakati bano obuyinza ku bibuga 10 kubanga bw'oba otunuulidde nti yaweebwa 2 n'ajjamu 2 ekitegeeza yasobola okukubisaamu emirundi 10 ne mukama we n'amugamba bano obuyinza ku bibuga 10 olw'e18 lugamba najja owookubiri n'aga nti mukama wange siringisizo 2 zagobamu siringisi 100 n'oyo n'amuga nti naawe ba ku bibuga 5 yamuwa 2 n'asobola okubeera nga ajjamu 100 nga kitegeeza yakubisa emirundi 5 n'amugamba abaana obuyinza ku bibuga 5 kaakati olwabiri n'omulala najja n'aga nti mukama wange raba siringisizo zino 2 nazitereka nga zisibiddwa mu kiwero yazitereka nga zisibiddwa mu kiwero amakulu teyazikozesa n'awa n'ensonga lwaki teyazikozesa teyakozesa obusobozi katonda bwe yateeka mu ye n'aga nti kubanga nakutya kubanga oli muntu mukakanyavu alonda kyotaateekawo olonda kyotaateekawo okungula kyotaasiga ekisooka ono omuddu yalina ekifaananyi ekibi oba endowooza embi ku mukama we ey'okumugamba nti mukama we yali mukakanyavu ekyokubiri nti alonda kyataateekawo era akungula kyataasiga kuba mukama we teyali bw'atyo okusinziira ku Yesu byatubuuliddeko kwabo bokka mukama we be yawa be bokka be yagamba bajje bamuwa embalirira gw'ataawa yenna teyamuyita kubeera ng'amuwa embalirira kitegeeza yali alonda kye yateekawo era yali akungula eyo yokka gye yasigira naye ye ono yalina ekifaananyi kibi ku mukama we nga ye agamba nti olonda kyotaateekawo ate okungula kyotaasigira olw'22 n'amugamba nti akamwako kanaakusaliza omusango gwe omuntu omubi wali omanyi nga nze ndi muntu mukakanyavu nga nnonda kye saateekawo nga nkungula kye saasiga kale kiki ekyakulobera okuwa siringiza nga abasuubuzi nange bwe nandizitutte n'amagoba gaazo wanagamba kiki ekyakugana bw'obanga wamanya nti ndi mukakanyavu asobola n'okulonda kye saateekawo n'okukungula kye saasiga ekyo ekyokubeera ng'omanyi obukakanyavu bwange ate kyekyandibadde kikuleetera n'okubeera ng'okola naye tewakola tewakozesa busobozi bwe nateeka mu ggwe olw'24 lugamba n'agamba abaali bayimiridde awo nti mugjeeko siringize muziwe oyo alina siringisi 200 kiki wano kye tuyiga nti eyasobola okukozesa 2 n'ajjamu 2 mukama we teyazimuggyako yazimulekera olunyiri luno kyeruvaga nti muziwe oyo alina 2 amakulu ng'akyalina obusobozi bwamuweebwa bwe yabukozesa mukama waffe teyamuggyako ssente ezo ze yali amagoba ge yali afunye ze yamuwa zennyini teyazimuggyako n'amagoba ge zaali zizadde teyagamuggyako ate namuwa n'obuyinza ku bibuga 10 kaakati agamba ne zino ono zaatakozesa era nazo baziwe oli alina baziwe oli alina olw'25 ne bamugaa nti mukama waffe alina siringisi 200
olw'abiri Mukama waffe n'agamba nti mbaga nti buli alina aliweebwa naye oyo atalina ekyo kyali nakyo kiri muggyibwako. Alina aliweebwa, oyo akozesa obulungi ekyo kyalina ate ayongerwako. Y'ensonga lwaki eriyo abantu abamu be tulaba nti omuntu alina omulimu gwe gwakola naye nga gukola bulungi, alina ne bizinensi zaddukanya, naye ate n'aweebwa n'obuvunaanyizibwa ku nkiiko ezitali zimu. Ogenda okolera ku ssomero ly'egindi, aliko ku lukiiko lwa Board of Governors, n'eryegindi ng'omuntu ali ku nkiiko nga 10 ez'enjawulo, naye nga munnange yonna akola bulungi. Naye ate nga omulala ye ayinza n'okubeera alina omulimu gumu gwokka, talina bizinensi, tayitibwa ku nkiiko zitali zimu, naye nga era obuvunaanyizibwa bumulema n'obwo obubwe bw'alina okutuukiriza. Nga kitegeeza ki? Nti buli omu Katonda bw'atuwa obuvunaanyizibwa atuwa okusinziira ku busobozi bwaffe nga bwe buli, atuwa okusinziira ku biki bye tuteekeddwa okubeera nga tutuukiriza, n'alyoka abeera ng'atugabira era ng'atuwa bye tuteekeddwa okukozesa. Naye munda mu ffe teriiyo gw'ataawa byakukozesa ffenna yatuwa. Olugero lwe lumu Mukama waffe Yesu Kristo alugera mu Matayo 25 nagyogeddeko, Matayo 25 okuva ku lunyiriro lw'14 okutuuka ku lwa3. Eno yo agamba yabawa talanta. Yabawa talanta eyaweebwa 5 n'azikozesa n'aggyamu amagoba. Eyaweebwa 2 okusinziira ku busobozi bwe nga bwe bwali. Okusinziira ku busobozi bwe nga bwe bwali. Olunyiriro kale kansomolwe 14-15. Yali ayogera ku bwakabaka obw'omu ggulu ti kubanga bulinga omuntu eyali agenda okutambula mu nsi endala, n'ayita abaddu be n'abalekera ebintu bye, n'awa omwe talanta 5, omulala 2, omulala 1, buli muntu ng'obuyinza bwe bwe bwali n'agenda. Buli muntu ng'obuyinza bwe bwali, ng'obusobozi bwe bwali, ng'obuvunaanyizibwa bw'alina okutuukiriza bwe bwali. Amakulu bye yabawa, talanta ze yabawa zaali zituukana na buli omu kyalina okutuukiriza, nga zikijyamu bulungi, nga zituukana nakyo bulungi nnyo, n'abaleka baviiseemu. Kakati tulaba nti ekiseera kyatuuka n'akomawo n'abeera ng'ayagala okubala nabo omuwendo. Buli omu amubuulira engeri gy'abadde akozesaamu. Ow'ettaano n'aviisaamu endala 5, eyaweebwa 2 naye n'aviisaamu endala 2, eyaweebwa 1 ayinza okubeera, nze bwe ntunulira omuntu ono ayinza okubeera nga yanyooma okusooka nti oli bamuwadde 5 n'omulala ne bamuwa 2, nzampa ntya 1, n'agamba kanjekuume era nange nagimuddiza ng'ekyali 1. Ekyo kisoboka okubeerawo nga kyali bwe kityo. Naye era naye awa ebigambo ebimu bye bamubuuza, amaliriza nga naye agamba namanya nti oli mukakanyavu okungulira gy'otasigira, okuŋŋanyiza gy'otayiira. Naye Mukama we teyali musanyufu n'akatono eri omuntu oyo. Lwaki? Kubanga teyatuukiriza, teyakozesa busobozi Mukama bwe yamuwa okubeera ng'atuukiriza byalina okubeera ng'atuukiriza. Teyatuukiriza bigendererwa bya Mukama we. Ebigendererwa bya Mukama we byali nti njagala obeeko ky'okola, njagala obeeko ky'onkolera, ky'ontuukiririza. Kati nkuwadde obusobozi buno, okusinziira ku busobozi bwo nkuwadde talanta 1, omulala okusinziira ku byenjagala nkolere ye muwadde 2, n'omulala okusinziira ku byenjagala nkolere ye muwadde 5. Akati obusobozi buno obutuweebwa businziira ku ki kye nnina okubeera nga ntuukiriza. Era busobola okubeera bwe buti nti nyinza okubeera nga nze bye nnina okutuukiriza nsobola kubituukiriza mu kitundu awo wendi. Mukama ayinza okumaliriza nga obusobozi bwange bukomyawo, ayinza obutampa ntambula eyeetaagisa okugenda ewala, nampa entambula nga ye nsobozesa kutuuka awo wokka we nnina okukolera ekyo kye nnina okukola. Ate munnange ye gwawadde okubeera nga ekiki ekigaziiko
nga kijja kumwetagisa okugenda ewala ate n'amuwa entambula emutuusa ewala ne byatuwa ebirala bwe bityo omu ayinza okumwesigisa sente bwe ziti omulala n'amwesigisa sente bwe ziti omulala n'amwesigisa ebintu bwe biti n'omulala n'amwesigisa ebintu bwe biti naye nga bituukana na kiki kyalina okubeera ng'atuukiriza kati obusobozi Katonda bw'atadde mu ggwe nsimbi bintu eby'obugagga ebitali bimu birabo bitone buvunaanyizibwa byonna Mukama abikuwadde osobole okutuukiriza ekigendererwa kye eri obulamu bwo naye kyebuzibwa obikozesa okukituukiriza tulina bikozesa kutuukiriza nteekateeka ya Katonda eri obulamu bwaffe ate gye tukoma okubikozesa gyakoma okubanga ajja kutwongera Mukama abeere nammwe era abakole bulungi amiina era amiina.